Aliku china na mnana kateze mnana chabasa obusukurumu bw'obusobozi bwo ogwo gwe mulamwa gwe tuliko luli twayogera omulamwa omukulu ogw'okubeerawo okw'obulamu bwaffe kwe kusobola okuteeka ettaffaali ku nsi eno okugifuula ennungi okusinga bwe twagisanga ate oluvannyuma tugirekera abalala ng'eteredde era nga basobola okugyeyagaliramu ogwo gwe mulamu obukulu ogukubeeza ku nsi kuno kusobola kulaba nti ensi ogireka nnungi nti abaliddako baligyeyagaliramu ekyo kyekisingira ddala obukulu omuntu bw'amanya era n'ategeera gy'ava anywera kubanga aba amanyi ekimutambuza mu nsi ne biki byateekeddwa okukola bw'onoozuula gy'ova ojja kusobola okukakasa ekyakutondesa n'okutegeera empisa yaayo n'amateeka agafuga okusobola okufuna ate ggwe ky'oyagala tugende mu maaso olwali twebuuza nti lwaki watondebwa weebuuze lwaki natondebwa ekyo ekibuuzo kikulu nnyo oli mu kukyebuuza ggwe wennyini lwaki natondebwa kiki ekyakuleesa mu nsi eno wali okyebuuzizza bangi ku bannaffe katonda abayise n'abatwala naye ggwe wamusasula ky'okuba nti okyali mulamu olwaleero ako wali okeebuuzizzaako waliwo ensonga yonna eyakuleetesa ku nsi kuno obeereko ye abaffe gwe bwe weetunuulira oli wa mugaso eri ggwe oba oli wa mugaso eri abantu abalala kuba oyinza okuba nga naawe tolina mugaso gugwe eri ggwe wennyini kati oli wa mugaso eri ani eri ggwe oba oli wa mugaso eri abalala lwaki wazaalibwa ekyo kibuuzo ebibuuzo bino byonna tubyebuuza okugezaako okweddamu ekibuuzo ekimu ekigaa nti lwaki twajja ku nsi kuno nakati ogezaako okukyebuuza mukaama kuba ansa togimanyi gwe kennyini n'abantu abakwetoolodde batunuulire olabe bwe bukya bamanyi ensonga ebabeezaawo bakimanyi mwandibanga muli mu takisi awo etambula erina gyeraga abo mwenna mwe mutudda mumanyi ensonga lwaki muli ku nsi kuno njagala weebuuze waliwo ensonga yonna ey'obwakatonda eyatutondesa nze naawe okujja mu kiseera kino kikulaga ti katonda yakiraba nga mu butoffaali obuyitirivu akataffaali akako ke kalina ebyo ebyetaagisa mu kiseera kino osanga naawe wazaalibwa okujja okukwekulira abantu ba katonda okumanya n'okutegeera ebikwekeddwa basobole okutegeera bino balekerawo okulwanyisa ate ebisiikirize batandike okulwana n'obutuufu basobole okubaako ettaffaali lye bateeka ku nsi yaabwe tweyongereyo mu maaso tewajja wano ku nsi kwegaggawaza bwegaggawaza naye wajja olw'ensonga toli ku nsi mu butanwa no kyali kigenderere gwe okutondebwa that's right osobole okuleeta ebyo byonna omugigi guno bye gwetaaga era ojja kukizuula nti katonda alina kye yalaba ekyali kibula mu nsi awo n'alyoka asalawo gwe ojje ng'akulonda mu butoffaali obungi obwaliwo mu kiseera ekyo okategeddeako wano n'ebigambo ebyawandiikibwa ebitukuvu ebigambira nti namanya olugendo lwo nga tonnazaalibwa nga tonnabaawo eyo ebeera yeremiya kano kabonero akakulaga nti kyonna kye wajja okukola ku nsi kuno kyaggwadde okumalirizibwa lwakuba ggwe gwateeka okukituukiriza obulamu obutono n'okwagala ebyamangu bikusibye mu busibe kale obanga okubaawo okwo si kwa butanwa lwaki wooli kebuuze lwaki wooli
manyi nti we tunaamalira ekitabo kino ojja kuba osobola bulungi nnyo okuddamu ebibuuzo ebyo era obulamu tebusobola kusigala kyekimu. Omuntu ategedde ekyamutondesa ateekwa buteekwa okuzuula ekkubo lye ettuufu, ateekwa buteekwa okuzuula amaanyi ge n'obusobozi bwe. Katugenda ku kibuuzo ekyokuna, nsobola ki? Ekyo wali okyebuuzizzaako, osobola ki? Kino kye kibuuzo kyaffe ekyokuna. Oluvannyuma lw'okumanya ekyakutondesa ate kiba kyangu nnyo okutegeera amaanyi go wegali. Abantu bangi ennaku zino tebali mu busobozi bwabwe. Lwaki? Kubanga abantu abasinga obungi balekedde abantu abalala ennono yaabwe ne babalekera ebika byabwe oba n'ebyalo gye bazaalibwa wamu n'amaka gye baakulira n'ensi mwe bali okubasalirawo kye basobola okukola ne kye batasobola kukola. Embwera bweti onaga nti nagibeeramuko naddala mu njogera ezimu ez'abantu ab'ennaku. Ne ntuuka n'okulowooza nti abantu abamu balina we balina okukoma. Nakula kyogerwa nnyo nti ejjuba lizaala jjuba era n'ente ezaala nte. Mu kino baali bagezaako okulaga nti ekizaalibwa ente kiba nte. Ekitegeeza nti wazaalibwa obusobozi bwo nga bumaze okusalibwawo bakadde bo. Abavubuka bangi mwattu n'abantu abakulu bagenda ne bagamba nti ewaffe teri muntu yenna yali avuze emmotoka era yagezaako yafiira mu kabenje. Abalala ne bagamba ewaffe tetusoma nnyo, tetuwangaala kusukka myaka bwe giti, tetukola binene, tetuvaamu bakulembeze. Ebyo byonna nga babyesalako n'ebirala bingi n'okusingawo, naye nga byonna biba bimala mu bumazimaanyi. Bangi abalina obusobozi okukola ebinene babivaako dda olw'embeera eno gye bakkiriza abantu abalala okubasalirawo kye basobola ne kye batasobola kukola. Tugende mu maaso. Bwe weetegereza obulungi ojja kuzuula nti abantu baffe bangi abali mu makomera ag'endowooza. Si liri ekkomera ery'ekitali, naye ng'ali mu kkomera lya ndowooza. Kino kikakasa omuntu akugamba nti obugagga birowoozo n'obwavu birowoozo. Okawulidde? Anaga nti nafuna omukisa okubeera mu mbeera eyo ebbanga ddene. Nguyita mukisa kubanga ate kinnyambye okubaako bye ntegeera n'enjigamu bye nsobola okugabana n'abantu abalala. Nabeera mu mbeera eyo okutuusa lwe nalina okwenunula okuva mu ndowooza z'abantu n'ekyalo mwe nakulira. Omwana azaalibwa alina obusobozi bwe bwonna. Kyokka abazadde baakuze nabo oba ekyalo mwakulidde, abantu baakuliddemu wamu n'abasomesa abamusomesezza n'amasomero gy'asomedde basalawo kinene nnyo ku ebyo omwana by'asobola okukola mu nsi muno. Tusaanye okukkiriza abaana baffe mu ndowooza engazi, tubakulize mu ndowooza engazi newankubadde nga tuli mu mbeera nfunda. Okimanyi nti okwekuumira mu butono kikolimo kiryawo? Noga nti anze kantambulire wano wammala nga saakayumba kange nkalina ali mu teryankonkona. Okimanyi nti okwekuumira mu butono kikolimo kiryawo? Omuntu nga tasobola kulowooza binene kubanga amanyi si bibye era bitya. Wano we wavudde n'abantu abasinga okweyawula bokka ne baleka n'ebintu ebirungi nga balowooza nti tebibasaanira. Tweyongereyo maaso. Kino osobola okukirabira ku masinzizo oba mu nkiiko. Abantu abakeera okujja
bayinza okuleka ebifo eby'oku mwanjo newankubadde tebigaanibwa kubanga mu bwongo bwabwe bakimanyi nti balina kubeera mabega era tebasaanidde kutuula mu maaso. Naye ekyo ndowooza kyo kibeera oba ng'ambe bugaye nti kiba kya bugunjufu. Leka ate gwe kugira n'oga nti nze nina kutuula wano ate ne balyoka baga nti olina kutuula eri mabega. Sooka otuule emabega balyoke bagaye nti mukama waffe jangu otuule mu maaso wano. Eno endowooza nno esaana okulwanyisa n'amaanyi amayitirivu naddala mu baana abato n'abavubuka. Ate nno tulina n'abavubuka b'ennaku zino olugira bwe bati nga baatudde edda wali ku mwanja bamaseeka tebannatuula bwana buli awo bwe olw'okuba kaayizeeyo essuula 3 nnyo eza Kulaani edduwa olutandika kaagala kutuulira ddala mu maaso genda eri mu baana kati tugenda kunyaanyaagiza awo nno erudda kale erudda aganti mune tulina okukirwanyisa n'amaanyi amayitirivu mu batu ebifo ebimu gye tukolera waliyo bangi abasobola okukukyawa n'okukunyiigira kubanga teweeyisizza nga bo ebintu nga munnange tobiraba nga bo. Naye wano wano Emmengo tulina enneeyisa etusuubirwamu ffenna. Era oli ogiraga nti yeewaayi wakulira wa oli wa ku mizigo ani bakulaba mangu ino wa ku mizigo oyo oyo wa mu kisaakaate oyo wa ku mizigo. N'olwekyo omuntu asobola okugamba tokola ekyo kizibu kijja kulemererwa ofiirwe sente zo nnyingi si lwakuba tosobola kukikola lwakuba ye akugamba akitya takisobola era singa okikola ye munnange alabika nga aswala. Katukomaawo olwaleero.